mujje. Liwe chairman n'abakyala mujje. People power. Amanya Nsanja Patrick Kayongo MP Ntenje Rusauso kuva Musaza Sawasajja Nyebugerere. Bwebale nnyo okwagala National Unity Platform ya asa yokka entuufu ku umbrella otuteeka ki? Bwebale kwagala omwana waffe Nakaziba ne mu Parliament abitegeera bulungi nnyo tik 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 tik. Mulina mukuuma mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli basanyufu nnyo akawungeezi ka leero okubeera ne Pulezidenti wa Uganda ng'ali wakati wano muffe. Twagala kubeebaza nnyo naye nga tukulembeza omubaka wammwe ono mukyala Nakaziba mugabi Ab'Ebuvuma mwena ninze mukwano gwammwe. Ninze Dokita Batuwa Timothy Lusala Oweidinda. weeguti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo okwagala Pulezidenti. Balamuse mu kigambo kimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate bannange ebintu bino mbiwulire. Kamanjulira abantu b'Ebuvuma omukyala atwala Buganda Region, Deputy wange atwala region ya Buganda. Ebyennyanja byaliwo nga mumaze okubivuba. Bano abasajja bajjawo era byonna okubizisa. Ate mwolubagambako nti obwo obusajja bwakuwa buli kimu bakimanyi, ebitunyiga babimanyi, basalawo busirika. Oli lubuto lwa myezi 9 beera ku layini okugologalumba kyokoze kirungi naye sooka ofune abakyala abo. Leero akiwazikidde wano ebwoya. So n'olwekyo bannakazadde b'eggwanga alese enkulaakulana ez'enjawulo mu byobulamu. N'olwekyo gwaze oluvannyuma onootusonyiwa. Era omubaka nga tayagala tulwale awusaaze namulonda. Ayagala nnyo ebyobulamu. Ayagala nnyo abantu be. Era njagala okutegeeza Mr. President nti ndi wano naguze n'ebitanda bitaano. Gavumenti ereka kwolerako kyekwasa. Sebo chairman nsanyuse nnyo munnange okulabako. Webale okuweereza newankubadde ndowooza ate mu Uganda empya atojja kuweereza okusinga wano. Sebo ne buwombeefu nsaba ku lwa Uganda empya, ku lwa Honorable Susan Mugabi ne ku lw'abantu ba Buvuma bonna okwasa ebino ebitanda ng'akabonero akatono akakaweefube waffe okulongoosa ebyenzijanjaba. Era eri wano kusuubiza bannabuvuma ne bannayuganda bonna, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa NRM, oba oli naffe, nti nga tukuta obuyinza tujja kukolera buli omu olwa Katonda n'ensi. Njagala okwebaza mu butongole okwebaza Pulezidenti wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'obuwombeefu obw'ekitalo. Taata, njagala okwebaza ebintu bibiri. Okusookera ddala okumpa umbrella n'engikwata Ebuvuma. Taata, ekyokubiri njagala okukwebaza tebatera kufukamira naye taata weebala okufuula minisita mu gavumenti yo. Pulezidenti oyo mumulaba, nze minisita w'ebyobuvubi n'amazzi gonna. Bwenajja mu bukulembeze essaza naliwo emmotoka baasi mbateeramu n'amafuta buli lwe batambula nga bagenda osamba
ne ku semi-final. Owange Nakaziba ne National Unity Platform. Abanesimbyeko bamala budde. People power. People power. President, banange mwogera nnyo Kampala yabagaba tiketi. Suzani munamuzaayo. Ate bali abatunda emmwanyi zaffe mugenda bagoba. Bali ababba ebyennyanja mugenda bagoba. Amannya gaabwe be baani? Ate tubeere n'otulo, tubeere n'otuki, ababbi bagende mu maaso. Mulimu naffe abagamba kyekimala kikola ki? Kimala. Emyaka 4 egya Yoweri Kaguta Museveni kikola ki? Kimala. N'olwekyo ekitulese wano ku muzi wa Kabaayi, ekitulese wano ekyokubiri kuzimba Uganda empya. Kuzimba Uganda ki? Nze n'abatudde wano tuli ba mukisa katubabuulire. Bojja n'otunuulira ensi ennungi gye tulina, n'otunuulira amata gatunulira, n'otunuulira obunaku n'obwavu n'embeera embi mwe tuli, weewuunya lwaki tugumikiriza omusajja ono emyaka gino gyonna. Obulamu bwe tulimu tewakyali bantu babubeeramu. N'okeera enkya ng'obwavu bukola ki? Pulezidenti agenda kwogera ebigambo bingi, saagala kulwawo naye gamba nabo mubatwala. Chairman LC5 yabagambye tetugenda mu kye bayita ki? Protest vote. Tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa era n'ababuulira emitendera gyonna ekya protest vote. Ekisooka kwekola ki? Kwekanoonya. Kola ki? Kanoonye. Bw'omala kanoonya kola ki? Kalonde. Tosobola kakuuma nga tonna kalonda boyi wange. Olina okusooka n'okola ki? Kwolwo olunaku lw'okulonda tubasaba mwena muveeyo mukole ki? Ate bw'omala kalonda kakole ki? Sigala ku polling station. Basabo ne banyabo njagala kubabuulira ekyama. Leero President okulaba ng'ali Buvuma babadde tebamusuubira wano. Ebyo bamuzaaba byogereko. People power. Bafalaba tubadde ku kidyeri wali nga balaba Kingi babadde balabaani. Babadde balaba Honorable Muwanga Kivumbi, ne balaba Lubongoya, ne balaba Honorable Namboze. President teri amulabyeko ku kidyeri. Obusajja buze. People power. Obusajja buze ne bulaba emmotoka ne bulengera emmotoka ne bugamba bano bagenda kulyamu ssente ey'Ebuvuma ne batuvaako. Bagenze kwekanga nga President aliwa? President aliwa no wennyini ku kidye mu Island. Kaakatoka kimu kibwe kiti kyoyagaliza eggwanga lyo, kyoyagala Katonda akole mu ggwanga lyo. Genda maaso saba mu ddiini yo yonna saba. Temwakoma kunze ne mulonda n'abakulembeze ne mutulondera omubaka omukyala owakabi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basabye mwekubireko mu ngalo. Newadde mwenondanga President wammwe mukimanyi mwenna akalulu bakaba ne bannemesa okutula mu ntebe gye mwansindikamu n'okukola bye mwali mwagala nkole. So olunaku lwa leero saagala kwogera nammwe nga mukulembeze, saagala kwogera nammwe nga kintu kirala kyonna, naye njagala njogere nammwe nga kyali wammwe. Njagala njogere nammwe ng'omuntu abategeera era ng'omuntu gwe mutegeera. Tujja ne tubasisinkana ne twogera nammwe. Saagala no mugirabe nga political rally. Njagala mulabe nga bannamwe abanyigirizibwa abeewaayo okwogera ebibaluma n'okulwana okukyusa embeera. Olwaleero mbadde sigenda kubeera nammwe. Tewali kumwe yategedde nti ngenda kujja, si bwe kiri. Kubanga singa nagambye nti ngenda kujja, wandibadde nga waliwo abayeekera ku mwalo. Era
twajjidde mu Robadop style mukubire ku ttiimu yange yonna engalo. Bano baategedde nti ngenda kujja naye ne bagamba paka nga maze okutuuka wano kati situuse. Kati Museveni kikyagamba. Nze mbabita ku bite. So munzikirize mbagambe ebintu bino. Ebizibu byonna babyogeddeko. N'ebizibu ebirala bingi nkimanyi nti babasengudde ku mataka gammwe ne bagasimbako ebinazi. Kimanyi nti emyaka 17 nga babajje ku mataka gammwe nti bana babasasula. Nkimanyi nti baana bangi bali wano mulina amaanyi gammwe muli bavubuka mwandibadde mufuna ku ky'obugagga Katonda kye yabawa ennyanja yammwe naye baagibajjako. Nkimanyi abaana bangi be basse wano nga mwe muli ne kyali wange bayita Lukoma naye bamutta wano nga bamuttira ku nnyanja nga talina buzibu. Nkimanyi ebizibu bye muyitamu bingi olwaleero naye munzikirize neme kutunulira bizibu byokka mbatunulize ekigenda mu maaso. Kikye tupulaninga okusookera ddala njagadde obbasaamu amaanyi nti nkyali mulamu ate nkyali mubi ate nkyayinalo. Ate sininzeka abakulembeze abalala mubalaba wano be wali n'abalala bali eyo bakola mirimu. Naye kiki kye tulwanira, ki kye twagala okuleeta wano? Abakulembeze bajja wano, Museveni ajja wano ng'asipendinze biliyoni 3 buli lunaku. Najja n'akuŋŋaanya abantu batono nnyo n'abako ne byabalimba n'atambula n'agenda. Baganda bange tugenda kukyusa ensi eno. Ssente zisobola okutereeza bingi nnyo. Tulina abasomesa arts babeera balaajana buli nnaku. N'osanga omusomesa n'asulawo ennoni n'agenda n'avuga bodaboda ku stage kubanga bodaboda yegenda omuwa ssente. Ekyo tugenda kijjawo baganda bange tukitereeze. So bwe tubagamba nti okwonona ssente za gavumenti kukome, ekyo kye tubategeeza. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 3. Making sure mulonda baganda bange. Togamba nti tuli banyize ne bwetandikira kwono omukyala kitukoze bulungi nti wannabeerawo n'amuvuganya. Then na buli anajja ne ambuleera tugenda mwetege kalakasoola ettaka lyaffe twekalakasoola ssente zaffe ze batubyeko akabonero kagenda kuba ki? Basewo ne bannyabo tugenda basindikira abakulembeze agenda okujja ne ambuleera tujja kuba tumupepese nga tumwekebeze nga tutegedde nti ye mutuufu. Akalulu k'omwavu n'akalulu k'omugagga kenkanankana. Mukabokisi awo ye chansi y'okwenkanankana na buli muntu. Ye chansi yammwe okubonereza Museveni, ye chansi yammwe okugoba ababbi, ye chansi yammwe okugoba abalyolyomyi. Bagenda kujja bangi abamu nga batwerimbikamu, abalala bagenda kujja babagambe nabo opposition. Naye wajja kubaawo akabonero Katonda ke yatusindikira naffe ne tukakakasa akabonero ako kaaki kamanvuuli. Batuzaala ng'ensobi Geto yo njagala kutegeeza eggwanga lyonna nti embeera y'ebyobulamu wano mu Buvuma ekyasoomooza nnyo abantu baffe. Basoomoleza ddala ekyokusookera ddala bamaama boolaba batambula nga bali mbuto ate nga balina n'obwana obulala obuto bwe batambuza eŋŋendo empanvu. Kaakati omukulembeze yenna aba alina okulowooza ku kintu ng'ekyo n'asembeza eddwaliro kumpi n'abantu baffe ne baba nga tebali. So ebyobulamu kikyasoomooza ddala. N'eddwaliro lye baguddewo lyennyini mu Ggombolola mubaddemu eddwaliro limu ng'abantu batambula okuva ebule n'ebwe ey'okujja kweri eddwaliro. Kati bwe tuba nga tutadde eddwaliro eddala mu Ggombolola eyo kitegeeza tukendezaawo ku ŋŋendo bamama ze batambula okuva ku ddwaliro. Era ebyobulamu bino byolaba ne mu bizinga eyo yonna yonna okusoomoza kukyali kw'amaanyi. Kuba otuuka mu Ggombolola nga buli kizinga kiri kwalo naye ng'abantu okuva ku bizinga ebyenjawulo okuva ku ddwaliro awo weriri kya ttabbu nnyo. N'olwekyo tetunnaba kutuuka gye tulaga mu byobulamu, tukyakola nnyo. N'ekirala ekisembayo buli disitulikiti yandibadde ne district hospital naye wano tulina okusoomoozebwa tetulina health center 4. N'olwekyo twetaaga okulaba nga eddwaliro lyaffe lino likuziba ne tutuuka ku mutindo gwa hospital okulaba nga tufuna ebikozesebwa ebisinga ku ebyo, tufuna abasawo ate abasawo baffe nga babeera kuba ekisoomooza abalwadde baffe ye referrals ezo eziri expensive. Omuntu omujja wano omutwala beekawolo yeetaaga ekidomola ky'amafuta ng'ekyo kiva mu nsawo ye ate n'atuukala ekiyindi n'anoonya esasula ambulensi n'abanga. So n'olwekyo
bwe tuteeka amalwaliro mu bifo ebyenjawulo tuba tuyambako abantu baffe okuba nga tebatambula ngendo mpanvu ate era bwe tunaba amalwaliro amangi kijja kwanguyizaako nnyo okulaba nga endwaliro yaffe erikuzibwa ne tugga ku mutendo gwa hospital.